Muzeeyi Kaweesa nga wa myaka 22 era nga muvuzi wa bodaboda Nakawa ne Ernest Kalanzi nga ye wa myaka 25 be bakukunuddwa e Kalungu gye babadde beekwese ku bigambibwa nti be bamu ku bantu ababba n'okutematema abantu mu kirindi era nti baliko kye bamanyi ku butemu obwakolebwa e Bwebajja. Kigambibwa nti poliisi emaze ebbanga ng'erondoola amasimu abantu bano kwe babadde bakulaganira okukakkana kwe kubagwako e Kalungu. Bakoze abantu wangi, abantu bakaabukabi. Tagiti yaabwe sente na simu. Nyumba bagigwako eddirisa lyonna ne balikuba ne balikulamu. Kyokka nga bakugamba ojja kuggulawo kuba endulu bwe kutukutuukako ojja kutubuulira. Ku bimu bye basangiddwa nabo mwe muli ebiso n'obumu obuteeberezebwa okuba nti we bakozesa mu kumenya amayumba. Kano ke baakozesanga abalanga emmotoka ze bakozesa mu buziku ze baakubanga emmotoka ze baalaganga. Obo bavuga nze ekiso kinneekuumisa. Sijja balimba ate naakulimba ki gwe tewatta nali nze kyenkugambye nze satta nze bavuga buvuzi. Bano no batwaliddwa e Kampala gye bagambibwa nti gye baddiza omusango. Tunuulira muganda wange bwe baamutema omutwe 1 2 3 4 5 6 nze emikolo gino gifaanana giti. So nga ate e Kampala abamu ku bantu abaasigaza ebisago era nga bangi balaga nkovu beekalakaasiriza ku kkooti y'ekitende bwe basanze nga abantu poliisi be yakwata nti be baakola obutemu obwali e Bwebajja bamaze dda okuwulirwa n'okuddizibwa mu kkomera. Abatuuze bagamba nti babategeeza nga abateeberezebwa okubakolako obutemu bwe baali ab'okulabikako mu kkooti ku ssaawa 3 kyokka kibabuuseeko bwe bakitegedde nti batuuseeyo ku ssaawa 12:30. Abasibe bwe bajja bawunyabuunya ku kkooti ne bazzibwayo eyo gye bakuumirwa nti ku prison. Tetuli bamativu ku mbeera efaanana bw'etyo. Bwe batuukiddeyo ng'abasibe babazizaayo dda mu kkomera ekijja abantu mu mbeera. Akulira poliisi e Kajjansi Hannington Kusheija yabakakkanyiza ne badda eka. Abakunganya abantu buli wamu bonna ne tubaleeta ne tubatuusawa.